eddakiika zizino ziri 14 ezakayita ku ssaawa eyakawungeezi oli ku 89.2 emmanduso lowooza olimanyi oluwulidde ebbanga lya musajja wa Kabaka Made in Seriko nze nkubuuzako nate olwaleero nnaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 kwebaza okuba nti oli ku mukutu abakyala baagala bintu bingi era nga tabinoka w'abakyala atandise olwaleero mu lubiri wano lwabeene maama n'abagereka kubi abakyala akaama mulekera okutulugunya abaami n'abagereka nsobisobi neŋŋendayo ebyo binyangwira sobiera ŋŋendayo yemale tuogerera abakyala mulekerawo abasajja okuyiribya abasajja muyiribya abaami maama n'abagereka tweyanziza nnyo tweyanziza kwebaza okuba nti oli ku mukutu 89.2 emmanduso programu yeeyo eyitibwa kkiriza obagaana nkwebaza okuba nti obeerako n'owulira abali mu ggwanga lyaffe Uganda mwebale nnyo mwebale ddala abali ebweru onaŋŋambye ndize Yusufu Kiberu Nnyomba mbi ndi Bungereza ntambula n'okumanya nteekako CBS ne mwebale nnyo mwebale ddala nga tukyali ku mukutu kutunja kudda naye gye tuli eno era tutaddeko Kiberu Yusufu webale nnyo kuba nti oli ku mukutu nabera b'Ebungereza okuba nti mugoberera wonna gy'oli bingi badde mu ggwanga lyaffe lino abalamazi nga 3 June kulamaga anti batandise okutambula okuva mambuka era mu mbeera efaanagana bwetyo banga kati olina okubanga weteekateeka endangamuntu egenda kusasulirwa emitwalo 3 okugifuna Dr. Chris Waliomusi bwati bwategeeza eggwanga okukyusa ebiri mu ndangamuntu kati kyakusasulirwa emitwalo 3 okukyusa oba date of birth wekikyuka mu katono oba mu 2024 3 ku ttaka kale okukyusa ebiri mu ndangamuntu kati kwakusasulirwa emitwalo 3 ekyo kikuweza ku CBS kutambula na kumanya embeera yeewandika erinnya ly'obubi erina kubeera dabo S buli banawandika single kati erina wekikoseza yagenda kukyusa 3 genda mu bank osasule bakyuse endangamuntu kyusa ebiri mu ndangamuntu ekyo nakyo kimanyi muntu wabeene nga oyita ku mukutu gwe ekyo kitegedde bingi ebiri mu ggwanga era nga mbikuteereza okusoma omusomo gw'amaama n'abagereka kuli mu lubiri lwabeene ebyo tuvaayo nerera bingi biri mu ggwanga koza okuba nti oli ku rediyo eno abakulu batuuse kizamba kwanjulire tulaba ate ensonga ziri mu gwanja kusooka akiikidde Kamuseveni akato tekaba Kamuseveni akato kano keko Kamuseveni akato sebo nsaba obuze ku abantu babeene Medi neyanzeege awuliriza CBS 89.2 nze yasindidde njasabiggu nze mbaka wa president owa Kawempe singa kye baagala okuwulira ekyo mbaka president Kawempe owa Kawempe otuwala kyenkanawe kinene okuvaawo nawa oyogera Kawempe mba ntegeezaawo bwenkwata kasangati weetandikira nga wakabuuka ku 7 ku mbuzi otuuka eri kuligenda kwata nansane nabweru erigende wabesi gyolimanyi ndimanyi bulungi naye eyo situuka komeno wansi ku mbuzi kasangati nkoma mu mbuzi awo kasoso zaako awo wetukoma jja n'okwata ennabweru salagana nabo nzija wano ekasubi butale obwo we bwawukanira ekasubi wetwawukanira n'ogenda ku bitaala by'ewandegeya Kawempe n'okima n'eddwaliro eryamulago gye liyita gwe waayo oba ogimazeeko Kawempe eyo miruka emeka egyo miruka 20 gijjo mineneneko kuba gyenkana district ezimu nzikiriza namuse ku bantu bafe ab'Emitiyana baganda bange abali Katakala olw'omukaaga luno Medi lwe tugenda okusula mu lumbe lwa mukadde waffe Reverend Balaam awe Katakala era yabeegattako Katakala wa weekend eggwa Katakala Mitiyana municipality wali okumpi ennyo maaso ga Muzeyi Sonko owe tugenda okuba tetumwabiza olumbe tukole emikolo gy'egisemba nzikiriza nkuliseeyo nnyo naddala abalina ke bafunye ate nsaasira abo abafunye ebizibu ebitali bimu ng'omwo ntwalidde n'abaakedde okuyigga naye nga biganye nti bulunaku bw'onoonya toggwamu maanyi ate nkya lunaatereera
mbagayiza program ennungi. Amanya yoyo yasinindidde ono nga mbaka president Kawembe kitundu kyonu kya Kampala sebo katuza sebo. So speaker ne Capex njya kubulamusa n'okutwala omukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tukola obuwambe bwa kuno Medi abataki baffe banneebaza olwa program gye wakola ku Lwokuna olwa wiiki ewedde nga wekyaziza omukulembeze waffe najja n'akubaganya ebirowoozo n'ensolega olaba nga nti obudde nga nedda nga program ya ssaawa 2 teri program ya ssaawa 4 program ya ssaawa 2 nga olulala muliyongerako ebirala sebo Medi era nja kukozesa omukisa guno okulisaayo president waffe Mulodi Elias Lukwago oluyitwava ano nga akuweereza ka message ono nayagala okumusoterera naye nga tamanyi mbu ali ku insurance kwegamba n'osaasira eggwanga eririmu RCC nga tamanyi nedda nga tamanyi bitambula nedda omanyi mbadde wano nga ndowooza wamuyise akiikirira president nenzijukira bakazoora nga special gundi abalinga baladesi b'e Kampala nendaba n'abaliwo kati ngamba eggwanga litambudde so njagala okumukulisaayo neera n'okwebaza Katonda bemusobozesa n'okuweza emyaka 54 egy'obukulu era nsaba Katonda so Mulodi so Mulodi sewe yagiweza emyaka 54 teyakoze gundi sukulu kwebaza era yaliwo awaka takyagirina Medi nedda abaagimukola kubanga yaliwo nkeera ng'akyali muwadde so kati ambe omusaka kuba nange saasobola kubeerayo nedda ndowooza abaateekateeka nedda abaateekateeka era kange ne mbasala mistake kiwedde nange ajja kunsanga Medi nedda omusango togumusaako nange siyinza gumusaako twebaza Allah okumwoga Medi ekintu gwe kiwankula gwe tokimanyi sigini kya ttuni wagikola ebyuma by'olina munnange bw'oyogera ne bw'oyogera bw'oti gundi ngoyogeddemu nga gundi naye gwe so mashini za beene size zino zoga ate eddoboozi terifaanagana nga liri nedda ebyo Ssaabasajja ekikola ekitukolera oyo ye mukulu Kaija Harold naye waali okola tutuusa ensonga bingi ebiri mu ggwanga tugenda okwogerako naye kutegeeza butegeeza nti onnaffe ab'Ennamulanda tubasaasidde abaana bagiridde mu muliro Kitalunya b'Ennamulanda Kitalunya kitandu ddala abaana bafuna obuzibu obwo abaana 6 nyumba ya kutomule ne bafa sebo tebebaza b'Ebungereza bekkananga bampita Ben Senton ndi Manhattan New York naye gyendi nange nebaza wewe olise okubeera kubera eno ko radio onoonya kawogo atako CBS oweya kutama no ate Ben Kasaagisa ku mukutu Medi nakugamba mbu radio eno kati eyogera ensonga z'Abannayuganda bonna nasanga abantu eggulu nga bagiwuliriza abatamanyi Luganda no munna kati kankubuulire toddangamu okugamba abantu abatamanyi ki Luganda Oluganda ye national language Mwai Museveni gye kutogera nenga yo neyofuka national language Oluganda kakati yawula nze simanyi machua national language ekimu ne official language byebimu byanjawulo national language nedda Medi ate kakati bwetubeera wana akati Medi atoyina pokina akulembedde ng'ate obuuze ligenda ebuddu Medi national language lindako oli wagamba official language ne national language aba ategeeza kiku byombi kakati official language Uganda tulina kiku bibiri tulina official language lwe Luzungu lwe lukola ebiwandiiko byogamba nti bwogenda mu parliament oba owandiika ebbaluwa eri official ogiwandiika mu Luzungu kiba kyaganye banna ab'emitima emibi kwe kuwa eggwanga gye bayita soko njawulire ntegeere waliwo balinga nze national gundi official language nedda gutosobola tebikwawula bino official language lwe luleme olukola ebiwandiiko oba olutambuza ebintu biyinza okugamba ebintu oba official mu Luganda mbu singa ngamba mpandiikira kooti sagiwandika mu Luganda ngiwandikira mu Luzungu official language ekintu nga kiri official bwe mba ncommunicate era kanaawe CEO wano
mwogera Oluganda naye ate oba omuwandiikira nga official ogamba dear sir muki mu Luzungu yes kakati gyebayita national language lwe lulimi nga bwetolole eggwanga eri kumpi buli omu ng'olulimi alukola ki aluwulira naye mu nsi ezisinga zirukakasa ne zigaluna olulimi era ne balwana okulaba nti buli omu alusoma aluyige ekimbuziza ekyo bino byajja luvannyuma lw'amatwale nga bagenda tufuna independence kyajja kite kino yes ekyajja waliyo ensi eyina national language era nga official language gyeri gyeziri nga zeggwanga kati mu Uganda ekyali wano mu Uganda twalina amawanga 15 Abangereza nga batuwamba mu Lwenda twalina amawanga meka nga 15 batuwamba soka ne bawamba Buganda mawanga ye tribes no nsi they are not tribes nsi Buganda nsi Buganda is a nation twalina amawanga nga 15 mu Uganda nga tugenda mu nga ganjawulo tugenda okwefuga yes nga tetunaba Buganda yes abawanga Abangereza ge bawamba gali amawanga 15 ge bogenda ku parliament ge bawandiseeko ku mulyango wali yes Buganda lyali gwanga a nation lina amaje galyo lina parliament yayo lina abakulembeze yayo lina olulimi ebintu byonna ebikole gwanga kali birina Bunyoronge yimiridde Ankole ngeyimiridde Toronge yimiridde Busoga ngeyimiridde Acholi gazime ngamawanga kakati bone bagawamba ne bakwata eri Buganda ne bajjako B mpandika yes nti tribe yes sige mawanga no nation yes there's a difference between a tribe and a nation osobola okuba Buganda was a nation not a tribe obogitoneyeza Buganda is a nation no baye no katolaba olayo olukiiko lubadde okwotiga olwabene eyo high level tribe si ekola ekyo nation okuzimba eggwanga bali babala abantu ebyo babiraga mu 2011 yes balagana nti Buganda ina abantu bwe bati bamanya nti Toro yayina abantu bwe bati Bunyoro yayina abantu bwe bati kakati nibabagatta era abantu abo kyovola abali bagenda Lancaster buli limu teriri bakiikirira balala Abanyoro bagenda yes Abasoga Abaganda yes nibagenda bannange ffe twali tubawambye naye tubali tulowooza musigale nga muli wamu bagamba abazungu abazungu nga bagamba aba 15 tubadde tusaba musigale nga muli wamu kyova olaba Buganda ng'esosowaleza mu negotiation yayo mu kulamuza kwayo nti yafuna independence yayo nga 8 kyova olaba mu ndagaano eyo y'62 Buganda yali semi autonomous obanga eringa eyefuga kwe kuba nti olaba ng'ennaku z'omwezi nga 8 Buganda efuna ki independence katujje katono 89.2 FM dakiika ziri 29 ezakayita ku ssaawa yakangwezi kaleero bannayuganda tubanjulira sabbuuni agenda okutumalako ekiwubala leeta kamwenyumwenyu ku matama gaffe sabbuuni ono ayoza engoye erinnya lye bamuyita jama soap atukuza engoye mweweevu mu ngalo alina akawoowo akalungi tagwerera mangu jama sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino era buli muntu gwetanira bavudde awo bamuleeta abachapa enterprise bansaba nkutegeeza n'obwanfu bungi sabbuuni anaaba bamuyita jama white soap ata ayoza engoye bamuyita jama balesina sabbuuni omulala anaaba bamuyise Lanzo kampuni emwe muleeta ayitibwa Chapa Enterprise okugamba sabbuuni omwenere ajja kumalako ennaku kubanga kuba olina akamwenyumwenyu si wakunoonya gye bamutunda abamutunda amaduuka gonna supermarkets amaduuka mutonotono na mu ggwanga gweyingira njala sabbuuni ayoza gwe bayita jama era nyabo okukwata mu ssaawa mbene sabbuuni anaaba gwe bayita Lanzo kubanga alimu akawoowo konna keneetaaga twakubaza wa Chapa Enterprise mwebale nnyo mwebale mutuyita ne Prestige Margarine mwebale nnyo mwebale ddala Tabula Properties Limited tukola ki tutunda ttaka ekirala tutaanya buzibu olina mu ttaka gamba nga ki okubira pulaani letters of administration fina tubikola fe abatabula Properties Limited kampuni eno ekola ki
eya Tabula etunda amayumba n'ettaka ez'ebyapa by'obwannannyini. Tubasanga aba Tabula mubasanga ku masitowa ku luguudo oluyitibwa Hoima Road, ojja obasanga oyisiza ku masitowa Nansana, ojja okubasanga. Balina essimu ye essimu 0770 94 20 03 0770 054 644 beba Tabula Property Consultants. Osanga waliwo nkugambye Nansana ku masitowa bajja kuyamba ensonga yonna ekwatagana n'ekigambo ekiyitibwa ettaka n'ennyumba. MTN Momo School Fees Pay. Sawa tusokusasula school fees abaana baawummula kati bagamba sasula ngakosa Momo era onokola kinja kuyingira mu kalulu kusa kuwangula mu school fees. Bino bagamba kino kijja kuwangula okukola byonna byeyagala okukola, kijja kuwangula ebintu bingi okukozesa MTN Momo era bagamba nti kyolina okukola kiri kimu nyiga star M65 star 8 hash star M65 star 80 hash. Awo ojja kuyingidde akalulu. Together we are unstoppable. Tetujja tuyimiriza kali wate government kati fonye kola nti MTN Momo school fees akazanyo kano kayingiramu nyiga star M65 star 80 hash ojja kuba akalulu kano kayingidde. Munzikize mgonyo mbako mulala muzo kutuuka Honorable Sebamala sensabuza kutuza Honorable Sebamala. Munzikize mbuze kubami n'abazaana basabasajja era mbebaza okuwuliriza CBS. Nsaasira bonna abafunye obuzibu obw'enjawulo, nyongera okusaasira abantu baffe ab'ennamirembe ku mwalo n'ab'e Malembo n'abaddeyoko ennamirembe n'endaba obuzibu bwe muyitamu. Ebizibu bikyali bingi, tusaba Red Cross ne gavumenti batukwatireko n'ababaka abalala abali mu Uganda. Gavumenti bayambe yokka yesobola otuyamba. Ina Ministry ya Disaster Preparedness namirembe kiriwo mmwe singa ne Red Cross etukwatirako namirembe kiri awo mu Buyaga Parish Kyannamukaaga. Yes sir. Bayita mbuzibu amaanyi tuwali wakusula ebyolooni bikini bintu bingi nnyo ebyetaaga okukola ng'omanya abantu abasettolinze abaguddewo bugwe abasukka 1000. So tuli mu buzibu neweebuuze abantu abo babadde balina amaato nga 4 ku mwalo 100 buli lyato. Ate nga buli lyato Nkulu Medi amata 100 buli limu libadde linywa lita 2 buli lunaku ez'amafuta. Ng'ate ku buli mafuta gavumenti eno efunako sente 25,000. 25,000 gwezo z'omanyi. Bannannyini petrol station basasula amafuta gabajja bamaakinga fuel marking za gavumenti. Petrol station zisasula income tax za gavumenti. Amafuta agatambuza emmotoka ezireeta amafuta nago bagajjako. So bw'ogattagatta buli gavumenti kyefuna ku mafuta obeera mu 25,000. Ennaku 3 omwaka tetujja kubala ennaku 365 kubanga ennaku 365 kitegeeza nti nno bakola omwaka gwonna. Kati baweemu emyezi ng'ebiri n'ekitundu nga bawummudde. Kitegeeza ogwo omwalo gubadde guvaako buwumbi 6 buli mwaka. Ng'okwo tutaddeko ziva mu nnuuni, tutaddeko ziva ku booda, tutaddeko kuva ku birala. Kati omwalo gubadde gukuba biliyoni 6 buli mwaka. Kubanga abantu babonaabona mu mbeera eyo babadde baganye n'okubeera bwe babadde balina okusetolinga mu NF. Ekale n'olaba omuntu ng'ayagala emiti okusinga abantu basule wabweru. Mbadde nsaba gavumenti eno bamusaamu ekitiibwa abantu bamwe bwe mujjamu omusolo mutuyambe. Tetubaze gwa butimba tetubaze kugenda ku gavumenti giyamba abantu baayo. Tetubaze na ze bajja ku injini. Gavumenti tukwegayiridde yamba abantu bo kubanga bakuwa. Ogamba Mr. Government. Nawe baddizeeko. Ogamba Mr. Government. Lilian Abba. Minister wachi. Gubu ogamba Abba. Disaster preparedness. Oyo atambula ne mukulu muhozi ne Kabanda. Akuba Kabanda yabasala. Naye anyway, Lilian Abba jangu otuyambeko. Tuyanziza. Eddakiika 35. Ensonga nno ziri nnyingi ziri mu ggwanga lino. Honorable Sebamala RDC Yasini Ndidde ate mukulu Harold Kaija. Bw'abadde ayogera Sebamala waliwo Honorable Sebamala okempikinzeemu abantu badde bawa omusolo nenzijukira nadde ndaba BBC Telefina nga bagamba nti abalinnya baasi
abasaabaze abagenda ekyana mukaka bataddeko omusolo gwa VAT kiki ekyo Harold nyo Medi sikusibako bye nabulidde webale kufa mfanye abantu ku bantu baffe bwogamba VAT kitegeeza ki VAT gwe musolo gwe consumer gwagula oba akozesa service gwosasula naye nga ono akuguza yagukuŋŋaanyiza gavumenti tegujja kutya ku basaabaze kaakati abasaabaze bw'obanga gy'olaga wa mutwalo mulamba babaganye bagatteko singi 18 agenda ekyana mukaka eri babanga waba mitwalo 2 gye 13 mu 13 mu lukaaga ani agamba ekyo gavumenti ngeyita muyora era kati baasi olumala okutikka omusaabaze alinye baasi olugendo na lwogendamu sente zibakusaba oteeka okuteekako omusolo gwa gavumenti ku buli 100 era ogwo URA gukuŋŋaanya nga baasi tennafuluma mu paaka bambuzina abantu bameka babandi bwe bati ukatulamuze nti basazode sene nga zigatta era kataga munnange gavumenti oyagala omusolo gwe kitegeeza ndoza balaka banatera okujja naawe media avuga eyiyo oba gwe banakuteegerawa oba ku gate simayiga ekintu kimu kyendabye nti gavumenti eraka yaweddemu yaggwereddemu ddala bulijjo tukyogera naye nga tekirabika kati buli alabika yenna egenda kujjako omusolo kubanga medisoko tunulire bw'oba waweereza maama wo mu kyalo emitwalo 3 ku mukutu gwa nsimbi yes ku simu ye n'omwezi emitwalo 3 n'akola withdraw nozala ne balyako ba 10 kakati bw'akola okono kweyo withdraw kuliko muki omusolo naye naabuwadde omuweereza waliwo gwe wawadde kakati bw'ajja sente ezo ng'omugambye ajati jangu bakujjanjabeko ene Kampala olunaagenda okugira bwati ng'asasula ki okulinnya baasi nga bagamba mbu asooka asasula omusolo ogwo naye nga baasi eyo bwegenze wali ku mashini okusasula amafuta dizero 10 nga mu 6 buli liita musolo kakati era mu 18 mulimu ezo oyo maama wo zaasasula nti kwegamba nti omuntu alinga mumezi gwolaba owaawazi kigenda kwongera ddala okumbeerera ekizibu okusigaza ssente mu nsawo bulijjo Medi ntera okujja ne ngamba abantu timwaye Museveni talina mukono gugaggawaza alina omukono ogwavuwaza takkiriza ssente mu nsawo y'omuntu okutuulamu okujjako ng'ayagala zituulemu era bw'aba akwagaliza zibeere mu kiba mbagamba nnyo nti PDM eyagiwandiika Dr. Suluma tagiwandiika nko nga yagaba ssente Medi gw'otambudde mu nsi owa gye basimbisa abantu okubawa ssente wabeerako e Bungereza sigamba kukyalayo bukyazi wabeerayo olina bwala nga babasimbisa layini babawe ssente n'obeerako mu Amerika olina bwala teri gye basimbisa bantu kubawa ssente gavumenti ekola enkola nga mu ssentero z'olina osobola okuzisigaza mu nsawo naye kati ssente ogwo eri mu kuzikima mu bufunze kati omuntu okutambula alina kati okubala byentambula bikulu bw'otambula amagenda n'amadda nga weebiri ebiri ogenda okudda nga direct taxi gy'osasudde ng'osasudde ng'omutwalo gw'essente kati maybe gye weeyongera okulaga ewala bw'ogenda gye basaba emitwalo ng'ena ng'eyo ssente zeeyongera kati bano bambi bannaffe aba Christmas bano bambeera kisolo gye batera basasula emitwalo 7 ojja genda okulaba ng'alina wajja okutuuka ng'asasula emitwalo 2 ng'omusolo so abasajja abazadde n'abazaana ba Kabaka abokumpimpi ffe twesiimye naddala Honorable Sebamala sinagenda wa RDC gwe ova mu kitundu kyesudde Kampala abantu balinnya baasi gavumenti egambye buli musaabaze tuweeyo omusolo gwe kitegeeza ki gwe ng'omukulembeze w'ekitundu
kati nze mbagambe ki olina ebintu bibiri oli MP gavumenti eno ngigambe ki kati mbagambe ki abantu bano nkumedi abantu baavu nakalabyako konze abantu baffe baavu abantu baffe si baavu lwakuba tebakola baavu kubanga one ebyokukola bibabuze n'ebyebakola tebivaamu sente zimala kusobola kubabeezaawo. Abamu basomye tebalina mirimu, abamu balina emirimu tegibasasula kimala. Yes, abalala balimye. Omanyi nti mukulu Medi kilo omanyi sente meka kilo y'ennyama? Oba eri ku gumu kitundu, gumu kitundu ndowooza. Akatasa kaki? Kenyanya kilo ya kasole bakatasa kemwanyi. Kilo y'emmwanyi simanyi gobera mu byalo zisirima mmwanyi. Yaliko kakanana negenda ku mutwalo kati ezinira wakati w'omutwalo n'ogumu ebbiri. Ekiro y'emmwanyi ogula kiro meko gula ekiro kekatasa kemwanyi. Utasa meko ogula kiro y'ennyama bubiri. Oyagala nnyama kiro ekyo obutaasa obwo bubiri bw'emmwanyi. Obutaasa bubiri obujja ku miti emeka oba onoga era nga omaze emmwanyi ogirindidde emyezi 6 ogule kiro ku muti gumu. Kati ebyokujja Kampala oba okyabiriko? Okujja Kampala weena okuva ekyannamuka teako omusolo weena kati kati ojje Kampala okoleyo ki? Waliwo ojja kujjanjaba. Waliwo ebintu ebiri basic mu bulamu era twabisomanga: okulya n'okunywa, okusula n'okwambala, okutambula kati n'okwejjanjaba. Kati omuntu ayagala ensi ye, ebyo byebintu ebyandibadde very cheap bw'oba oyagala ensi ekule. Kubanga omuntu okimanyi ng'oli mulamu olina okulya, olina okwambala, olina okufuna w'osula, olina okutambula okufuna ekyokulya oba okukola. Kati ate mu kutambuza omusolo gw'okutambuza ate gawo tebanditaddewo. Tebanditaddewo. Twatale tugamba akati wano abantu kugamba tunoonya gye tulaga nga tetutegeerayo. Ate ne bw'okayanoota bakanya kugamba mu VAT. Mbadde ndoza nti gomba ka palamenti nzo kulinayo ensonga endala. Ensonga eggwanga lino ekyamazima lyetaaga emisolo. Si teryetaaga misolo actually, lyetaaga ennyingiza. Ensi endala kye zikoze kwe kulaba engeri gye ziyinza okuteeka emisolo mu nsi endala. Bakuŋŋaanya sente zaayo n'agamba katukole wooteeri ey'amaanyi e Dubai kubanga buli muntu gy'addukira mu by'obulambuzi tusobole okusoloozayo ku kasente twongereze ku bannansi baffe. Abantu agamba nti tugende mu nsi endala tukole tutekeyo tugambe nga Kenya bwe vaani tekano Safaricom. Ochegedde yaga kati South Africa yenanyini zino ze MTN siwe kiri ogenda okusanga nga wano ife eri mutujja mu sente bwe twale waayo kanve katambulanga 89.2 FM oli ku Manduso. Ebaza nnyo nti oli ku Manduso kwotambulira otambula n'okumanya. Ryan Air Cargo abakutikira emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai okutegeeza nti batikkeja Sekinoomu n'egyokwegatta kye bata groupage era nga tukozesa nnyo okutuuka e Uganda. Tuggulira ebintu okuva mu katale okunoonyeza akatale k'ebintu byonna byeyagala okugula. Ffe mu Ryan Air Cargo
abasangibwa ku BBC building kino kiri wansi bayitayo ku bayita Nabugabo Street BBC building kwetuli maaso ga Bank of Africa ekisinga namba 212 bujjo tusanga ffe abali ya Kago tukufunira invitation letter tuguliza ebintu ate kusobola n'okukola byonna byetaaga tukujja mu kisale kutwala mu hotel kujja mu hotel tukuzaayo ate owa ku airport nosobola kubanga otambula bulungi ebyo tubikola tukutegeeza nti mu Uganda gye tuli tusanga ku Nabugabo Street mu mbeera fanga bwetyo kuweza kwanda kyali ku mukulu n'kina na mwenda katenze bbiri forex bureau sente z'ebweri forex exchange forex kitegeeza foreign exchange sente z'ebweru kati banafa balina buli kintu waliwo akisobola kati asobola kukyusiza sente zo mwezi wa Uganda nakwo ensi gy'oyagala okugendamu ate era y'omu alina obuvunaanyizibwa osobola okufuna sente zo n'ozisanga eri gy'olaga ofuna sente ziva eri gy'ogenda n'ozifuna wano e Uganda oyakinamu obukwali omu yekka Pronto Forex Bureau yezo kukonya ennaku eyo sente zizo ate bampadde bicupuli Pronto weeri waayo ojjo gisanga webasangawa Cabana Complex osanga Pronto Forex Bureau yine zokukonya ennaku kati gwe omusuubuzi oba ateekateeka okutambula olugendo lwonna jangu ku Pronto Forex Bureau ku Cabana Complex ekawuku ngodda ku lwente bukulina Central Bank itakunia wengine mu Central Bank ku mukono gwero gwa kono genda ekizimbe kikoma wansi eri ekikoma parking weeri ojja kola ekipande nti Pronto Forex Bureau ogule sente yawo bw'oba obuuza bakwira ku ssimu 0758 45 35 kinana mwenda wa 0772 45 35 kinana mwenda Pronto Forex Bureau okulokola nti otambuza sente obulungi so senena for course atobana matters of national importance songa jenolabye yensonga kuwoza abalinya basi mu taxi bajja kujja nafe baza bulijjo simanyi gamente eno nnyo musolo adaino muzindalo ngamboze cyana mukakiri kitya engineer Samuel Richard Mkulumedi gotukuna wakensuso nti atoli mu parliament nze ebintu bingi nnyo byetwogerako mu parliament yawo naye kuteekebwa mu nkola bwe buzibu era abantu jjo nawo libanenyeza parliament ku bintu bingi nalaba nti no tebafaako tulowooza nti balidde obuddukiro bwaffe naye tetubawulira tubafiiringa fiiru tugifuna konze bano muwanga kivumbi tulinayo nti tumanyi nti abo ensonga zino zibakote basibamala baluwa banamboze baluwa tuzoogera tibaba bano baadde boogera ku kyomusolo gwa VAT omanyi tuba tuwogera mu parliament nti ako TV nzikamu ne kale endala ndabe oba mwetuti bright nenyongeza nga muongezeka plus naye wa jula kujongera mu sukali koze bano nabo byeboogera kiki kiriwo naye tuwulira nga tubyogera anti kati babulira abantu nedde mu parliament VAT tuyogera tubagamba naye abantu mbateekako VAT abalinya baasi batadde ku musolo gwe bayita VAT lwaki kitegeeza ki Somalia alina omuzindaalo kitegeeza nti buli muntu wabadde atambulira sente zeeyongedde ekyo kitegeeza ffe tuwogera ne tubagamba nti bannaye gwe omusolo temuguteekayo abatusinga obungi ne bagamba nedda gubeewo ensi eno waliwo omusajja bamuyita Abraham Maslow mu theory eya basic needs yatugamba hierarchy Abraham of needs atugamba ebintu byetwetaaga ne katuyina omusolo guno bintu bingi natugamba nti abange omuntu ateekeddwa okuba ng'alina ebintu byetaaga okubeerawo ng'omuntu mulimu safety okwagala okuba ng'alina waabeera esteem actualization byonna ebyo bimanyi kakati mu mbeera eno FRC uyalina bye yakoze FRC ng'abiri era embeera nga tewali kijja kukyukako twali tukyali awo ate era VAT wona ali ku muntu alinya tax alinya baasi era omuntu ono y'omu bw'aba aweza ssente kyana mukaaka eza maama we bamuggyako omusolo nona sente zizo ne maama bw'aba zijjayo agule action panado bamuggyako omusolo ajja atambule n'omujjanjabira wa mutabani w'ensereko ate bamulumbyeyo ate omuweereza ssente n'omusolo
nazijeyo naawe omusolo n'alinya baasi naawe omusolo n'atuuka emulabo nga teri ddagala alo olwolumu bannayuganda ebintu bino binatu bibagambye Medi njagala okubulira bannayuganda ekintu ekiri nti we twali twakava mu nsiko ebintu bingi nnyo bye twasanga wano nga byabwe nga bannannyini byo babidduseemu twagenda okulaba nga tewali abibeera mu ffe ne tubibeeramu kubanga ebyobufuzi abantu babivaamu abamu babivaamu abamu badduka basagalaga nti abategevu babivaamu sagala mufune bubi ne waliwo bali wala ebintu mu ngeri y'enjawulo anti abasajja Dr. Gundi alimbyovu Dr. Gundi ye mbaka wa Gindi Dr. Gundi mbaka we Gindi konza ingini ya Gundi mbaka we Gindi sikyabiraba era banno bakubuuza naffe bayinjini abanaffe batubuuza mwabinona muki ebyo nabadde njogera ne honorable Nsibambi nasire ku musiraamu wakola mu utajja mu byabufuzi konzi lwali konzi nange nali ndabanga mpulira nsana nyambala engatto okola bulungi konzi lwaki abantu bakuvuula ne byotategeera nanziza mu motoka ye nantwalako nti bino tobijjamu kuba bino byensanzeeyo ne musajja mukusinza kugera beyaŋŋamba emyaka tegyinzikiriza naye leediyo y'abeene eno bwe kuyita ebigambo ebyali badde bigumye bannayuganda nfuba nnyo okulaba nti kati bannayuganda babeene leero mbawadde ki kati nze njagala okubulira bannayuganda kati babuulira amazima bannayuganda ate kino leero tetusigenda bakisa njagala mbaweeyo scenario mbaweeyo ekyokulabirako kimu nze nina mukwano gwange mu gavumenti eno bwe yali ajja yafuna ebizimbe yafunawo weyeeyizizika yasanga Amini ebizimbe yabisasula yina asala wakuleki habitwale Juli abalamu yafunye omuntu abemuwamu obuwumbi 100 ne sente ezo obuwumbi 10 yaziwoze gavumenti era gavumenti egenda kutandika okumuwanga ki interest amagoba nenga talina kyeyasanga talina kyeyagula neki waji yali mukira bugezigezi yali mugezi nafuna ebizimbe ebyali ebya gavumenti byali alina okujjangawo kati gavumenti byebadde alina okujjangamu ensimbi kati okuba nti no kati kubanga kati bikuze value esobola obitunda neyongera sente ku misolo gyayo tewali gavumenti egenda kugaggawala nga kyekola kujjako bantu musolo tekiriyo gavumenti ezikulakulanye kyezikoze kankulage eya China zikola zitya kankulage eya China eina companies wano zetumanyi China state yakoze capture swam ya government yazze wano nga fe tufunye sente okuva mu Islamic Development Bank nekola omulimo nekola amagoba negatwala ewaayo CCECC eri mukola busegampiji ya China ya government ya China yazze nekola omulimo ogwa busegampiji over 1 trillion ochega kyentegeeza egenda kola amagoba eddeyo ochega kyentegeeza chiko egenda okola bajitani Masaka mutukula n'endala zebadde ekola ochega kyentegeeza ya government egenda kola sente ezizeeyo Kodro C eyakola ekisaawe ye yakola ne oluguudo Entebbe Expressway company ya government evudde eri nejja wano ekola amagoba egenda gazaayo ewaabwe so government erina okuba ng'ekimanyi nti okusobola okutereeza okukakkanya emisolo ne government erina okuba ng'erina abantu abagirowooleza waawe eyinza okukwata akasente kaayo n'ekainvestinga mu birala ochega kyentegeeza bw'olaba n'ogamba nti no Australia wali ebyobulambuzi waliwo gavumenti ezigenze mu Australia ne zizimbayo amawoteeri ne zisigala nga zifuna sente toyinza kukeera ku makya kuva ku makya paka lwaggulu nga buli lwolowooza okwongera okukola ekipya okola ki either weewola ate bwe weewola era sente mu wa musolo yakola ki yazisasula ate nga n'amabanja ge twewola yes tusobola okukiza nti agamu tegannaba kukola mangi tegannaba kukola twagola myaka emeka naye nga tegakolanga ate nga tugasasulira amagoba so twalaba development kyekyo kyenagamba abantu bekyana mukakaluli ne mbagamba UNRA Uganda National Road Authority abantu bakolayo emirimu gyakatabalika kamwe obuwumbi 10 babasasula milioni 3.5 ng'engasi buli lunaku 350 million milioni 3.5 ng'engasi sinti bakozeyo oluguudo olulala olupya naye bakola emirimu gyakatabalika kalamba si basasule bakusaba milioni 3.5 buli lunaku kyokka gwe ekyanna mukaaka oyagala okukola oluguudo buli lunaku
Ochegedde naye nga sente zandikoze oluguudo buli lunaku ate ziri mu kusasulwa oli eyakolwa n'atasasula ani apulaningira gavumenti eno. Okay. Ate nga si eyo kubanga amabanja gali mu butabalika 10 agatali masasule gonna gafuna engasi almost ya 12 billion. 12 billion. No, 1.2 billion per day. Sente zino zandibadde zikola kulakulanye ekifo ekirala singa ebadde ewamwe masuulite nga munaku gye bakasuka akawumbi kamu ne miliyoni 2 n'enkya ne bakasuka ew'omulala n'enkya ne bakasuka ew'omulala ne 10 trillion sinsasule mfokyo kukulakulanya eggwanga tudda mabega naye ani afunamu mu ngasi eno gye tusasula era takkiriza abantu basasulwe mu budde yasigale nga afunamu ngasi ate ng'osobola osasula bano weetaaga omusolo kandi bagenda ne batandika okuteeka omusolo mu buyifuriisi natandika okuteekako omusolo nti bakutadde ku baasi natandika okuteeka omusolo nti bakutadde ku ki nga tepuwa planning ekola ki yeremiseza eggwanga lino genda mu maaso ku ssaabiiti kunayita ddakiika ekizibu tusoose tutunulira ensonga so maliza RDC naye atuwenda atugatyeko ddala bulungi kamalize naye akole submission yise Medi emisolo gyazze era ne tulaba nga waliwo enninya mu bisale eby'entambula nze nno nkuze ndowooza nti ebisale by'entambula birinnya mu festive season nga neebuuza distance eba yeeyongeddeko oba ab'amafuta bagakola ki baba bagongezza nga neebuuza gavumenti yo nga yo at that time eddawa naye nze ndowooza obudde butuuse kati sectors government ze yali yeewala kuba transport sector eri purely private terinamu mukono gwa gavumenti obudde butuuse gavumenti edde emanye regulation gyekola ki gyesaana kuba olwaleero okuimposinga tax n'erinnyisa omusolo agenda okaaba agenda bawa wansi naye nga omusolo ogwo gusobola okuŋŋaanyizibwa nga ne transport fares nga n'ebisale bikontrolingiddwa nti okuva wano paka Masaka okugeza twatambuliranga siringi omutwalo gumu tuleka twatambulirako n'akasanvu ogenda e Masaka naye ng'ezizze zirinnyanga bwe zirinnya ku Christmas tezikka olwo mutambudde na feya mpya bw'abaawo enninnya y'amafuta ne wegakka zo tezikola ki zo tezikka regulation yeekyo nebange tekola ki nga teriiwo kati guteesaako guyinza oba baguteeseza nti bannange transport sector tugikole ki tugitandike eyinza noba mu buses pilot study nga ndawala bajja kujja paka nga ku boda naye nga tetunnagenda eyo tusobola okumanya fares entuufu na biki ebiditamininga omuntu kyalina okusasula mu distance ki ekyo bwe tukifuna tusobola okufuna uniform figure n'omanya nti oli ne bwali baani ng'ayingidde transport industry okuva wano paka ggulu siiringi yaawo yeeruwa yeenu ng'agiyingira amanyi n'omusolo agukola ki agusobola nga bw'amala bigattagatta naye nga tetunnatandika regulation y'ekyo eno ne tuteekako ogenda kwekanga ng'eriyo bibasabye 10 mbadde mbalabala abagenda awantu aweetaano nga singi kenda kabaka akoze eki kakutte dda akenda balance tebaba na 10 mu bus ogenda kwekanga gwe muki gwe mutwalo kati okutuusa nga tufunye ceilings z'ebifo bino nti distances zaffe zitambula ziti era tusobola okuzisalira omuwendo bwe guti nga tutaddemu emisolo gyonna olwo abantu tujja batusobola regulatinga ki okuregulatinga transport industry nayo gipapira obupapizi tujje emisindo oli ateeseza naga yes katujje omusolo gwa gavumenti egwetaaga naye omusolo gavumenti ng'egwetaaga ate omuntu aliyo oli atambula ow'essi ebukunja si nga bagenda gumwongerako gumunyigirize bagenda mwongeramu ekisukka ne ku musolo gwe tusabye kale bwe tusaba ebitundu 18 gwe bagenda omwongeramu bajja mwongera 36 abenga asasula nekyatakola ki nekyatategeera omusolo si mubi naye tusooke tufune ne regulation eya transport fares awo tujja batusobodde abantu baffe toyanza ege Medi abadde mayagenda kugamba kubanga ensi eno omusolo ekintu ekisinga obukulu kyegusinga okukola kuleeta bwenkanya omusolo ogwa public oba oyinza ogamba emmotoka ezalukale
tezitambulirwa mu bagagga kuba buli omu yali agadde okuvuga emmoloka y'ogenda Masaka okugenda Ekisoro okugenda Eggulu zitembe aba batasobola kukola kikutambula ente nti kati oba wotya amaanyi tobawa amaanyi ngo bajjako musolo ogwo mbadde nja kunyira Samala kyadagamba nti omusolo fenga abasomye ebyenfuna omusolo sigwe gugaggawaze gwanga era amanga gonna gowula tigaggawaidde ku musolo njaku ekyokulabirako War report jene jane kusomera ku musajja yajiwandiika amitabyegumisa era wanika omuzava nga andiringa byennyanja nawa sente eziva mu nnooni ennooni yagenda okulaganga mu myaka 5 ng'evaamu biliyoni 1 eya dola ne miliyoni 5 naye nga mu bitabo bawandikako 5 sente ezo zokka nojja n'ogamba nti mu byobulamu nti ennooni ya Uganda ekola ku byabulamu nga buli ziba buli mwaka biba biteredde medi ensinga z'olaba zi Botswana we yafunya independence yayina abasomesa abatawera 10 abaina diguri yayina primary school 2 yayina kilomita z'enguudo ezisawera na 15 olwale nekwata Diamond ekyobugaga kyayo kimu negamba Diamond ono gwe tulina mu ttaka katumukozesa okuzimba eggwanga n'abaana n'abazukwalaga nti eggwanga lyamwe lyalina Diamond takyaliwo kike tukulaga tubalaga amalwaliro tubalaga amasomero kati olwaleero kampuni emu ey'amasimu gana eziva ebweru buli mwezi ekola biliyoni 2 ebyaki ebya Uganda shilling tojogera linnya naye nga ki ngwira naye singa wakwata UTL ya Uganda nga buli munnauganda ajja n'ogyempoweringa UTL esente ze yalikoze nga yekola sente ezo n'omambu zino sente zino ze zigenda okulabirira abasomesa medi wali badde nga abasomesa tebakyakola ki tebakyakaaba ne wano planning yenfu n'okulowooza okufunda ambuliza katono nnyo bannaffe batugamba omusolo gwa tax payments ku musolo bagamba to increase revenue for road construction and maintenance and widen the tax base. Go some economics. Yes. Akati widen the tax base. Increase revenue. Sebamala ulaja no batubuulira for road construction. Ne report ya lero bajja kugamba and maintenance. Akubuulire sente mmeka era zibagenda okusonyiwa mikwano gya mu M7 zibatagenda kubanga eno gye tuli mu kumalako. Trillion 9. Savu 9. Mwete twite mujja kuwa musolo. Okay. Si obo widening tax base kicho ogamba. Abo bogamba abo bosonyiwa. Atade mwakalla. Bogamba road maintenance. Yati andi wanenda boga medi. Widen tax base. Wane kampala tuwa musolo. Geno ite kusapolo kagwa. Geno ite ku roundabout mu M7 ejayita buli kumacha wali wakakande. Roundabout eyo ajitako buli kumacha n'ole ggulu nakati alabika amazo jita onga deka. Otunulie bwefarana. Twacha ina lugudo lwoyitako e Kampala nawo n'otambula mbu oyinza ogamba muntu kankomeo nankole wadi tax kamuyabena oli ku Manduso. Eddakiika ziri 10 zakayita ku ssaawa 2 nkwebaza nnyo webale nnyo weredde kuba nti oli ku mukutu guno tambula n'okumanya ensooseeyo mu bantu bange bantu babeene omusolo ogwo teri aguwakanya naye badde ensonga lwaki mbadde nkireese okula ntubuulire bano bava mu bitundu bya byalo okulinnya taxi kati baasi taxi okulinnya baasi bakuterako batadde musogo bayita VAT bakitegedde batya bakune bo bakiikire sampling research yote bagikola n'omanya nti ono weeno mu byalo ye abantu b'ensonga eri bweti ne bweti just to let real estates oyina ennyumba z'abapangisa apartments arcade mall office oba maduuka okay ebizibu ebiri mu kubanja abapangisa weekwate kampuni wagita just to let real estates webali kufuna sente zonna bazikuwe ziva mu bupangisa omulundi gumbe bu tomala biseera nga ogobagana n'abapangisa kati banatera okusenguka ekiro
ogenda okuyita ku Lwomukaaga basenguka mita baazitwala ezayaka n'ebirala byonna nebabitutte tutawona abapangisa zitukwase ffe aba Just to Let real estate company eno yijja kukwaseniza omubungi gwekyo kimale onyumirwe obuzimbi. Just to Let real estate company esangibwe Najeera Bulabira 2 road bali ku simu bo bakubangize bali ku 0759 65 33 wa 0787 5 33 Just to Let bajja kubangiza sente mwe n'obuzibu olina ennyumba olina arcade olina apartment olina mall office maduuka otawona n'abapangisa Just to Let yejo kikolera. Obulwadde bukuluma kyekikuluma alusa kifuba kikusiiwa asima allergy prostate pressure sukali magumba gakuba obulege kiki company etongezebwa National Drug Authority bagiyita Jena Herbals. Jena Herbals ene kulemerwa Professor Ogwanga bano ne bakola Covidix mu biseera biri gati obulwadde buno obukuluma eddagala bo balirina liva mu butonde bw'ensi ate National Drug Authority yabakakasa bakubira simba kuleta eddagala wonna wooli olina nsana olina akulabye oli nsambya olina mugongo oli mutungo oli mukono oli ntinda wagwa obulwadde obukuluma gwo obumanyi bakubira ku simu koza ndi ku radio y'abeene mundete eddagala lino mpone obulwadde buno bakubira ku simu emu eri 0772 03 2 0705 83 23 bakubira Jena Herbals banjagala ddagala kino kyekyo kwa bulwadde bugukosa baka bulwadde bw'obunuma bedega balimanya nga bali kuleeta woli bwerere 0772 03 2 0705 83 ampuliza mbadinja tugende ku nsonga endala inginiya ntera okukyalako ne mu nsi zitalizimu nakyalako mu nsi wa America ali wamugane America omukwano wa mita muyuna walwa sekondi nsereko simple ne mugamba nakola kati sai katonda bade nali mu leave konse nayinja lombolire ensi zino zikuza zitendo z'omusolo gwe babinika vati ali ati eno faffe Uganda nanti America yensi yokka eyina ebyenfuna byayo the only major economy without VAT ejitana mu luzungu kozi dampulire the only major economy without VAT is the United States konzi lwaki nti buli UNC eyinanga bulazi Uganda eyina amasaza gayo buli imwe eyina kyebayita sales tax regime ekyo sakitegeera regime zimanyi byansi byakulwana kyeki mu Luganda ekyo sales tax bukyotunda sales tax regime kyotunda kyofunako government kyefuna kyejjako omusolo ate sales tax ye sales tax regime kyotunda on sales yes on sales bwe mandese ebintu okuva ebweru nakigambako ne mukulu Lujoki olaba bwoba ogula essimu tugambye essimu kuliko omusolo naye alugeraga nti omaze ogusasula ogwo naye nange nsema mu nzigireko 18 ogwo gwakubiri kyova agamba eno double taxation ne mugamba nti mumuli musi eri enkola Buganda gye yagala ya federal mwena kyeweta federal sales tax olumbuuza walumupano era Sentongo Ben yali azikunda bakokonze why ebintu byaffe binsobedde tukoze tutya emisolo gifuze waffe eno mumbuuliremu abali eno Sentongo Ben kakati muwa vaati nanzira mu kyeyaŋŋamba firo ki ekiremesa wano Sebamala tewali kiremesa etajjako nagambako mukulu Lujoki ono waffe wagundi asobola okutezekubana twogera one on one namugamba mukulu Lujoki lwaki bwe tuyingiza ebintu mufo kyokwata ebintu ebibeera mu bondi bondage abantu ne baleeta ebintu naye ng'anoonya musolo taguyina ebintu biri eyo byebase okitegeera kyentegeeza bayitirivu biyinza okuba nga ebintu bya buwumbi nga 3 oba 4 buli mwezi biyingira ne bisigala mu bondi eyo nga tebinaba kusasulamu naye nga waliwo abaagala okukola ki
okubitwala ne mugamba lwaki tokkiriza omusuubuzi aleese ebintu bya miliyoni 2 abitadde mu dduuka lye kyatunda Rujoki omukulu Rujoki wa URA commissioner general yangamba nsereko oyina omuzindaalo abantu bagamba bakole enkola ya EFRIS bagikirize koze ogambye otya I had you this evening when I was going home but oyina okukola kintu eki tuyamba abantu bakoze ayina okubanga yayongerako nakino nti singa nfuna ngenda kuongeza omusolo gugenda kweyongera by 3.5 trillion yangamba tax base broadening the tax base neba nekyakugamba nga maliza ensonga nga mukulu antanayingiramu nti omuntu kasa tosobola kugamba nti waliwo omukongaze wano okunona ki ebintu jini gozina naye zikyaliwa mu bonde eyo gavumenti ekubanja omusolo naye wano oli omuwa ebintu bye bijje bwe bituuka olusasula oli olubigula ng'ojjako omusolo ng'oguwa gavumenti nga naawe oba bulungi okitegeera kyendegera sente nga ziddayo nga zikola ebirala abasajja bagamba nti America naye sente z'omusolo abantu bazeewola bwewozi America tesasula VAT America doesn't impose tax VAT bakiri ne mu America fenga America yetuwa obuyambi kandi yagambe tebagala biwulira ati colonialism Medi omusolo oguli mu Uganda mu luzungu mwekwe tuyita guli punitive nakyogerako wano mu kiringa kiboneza era juzi mu M7 yakibagambye kololo mange nejogala bigambe nolanga nti kino nkikola waliwo yampeeza ka audio ke kino nkikola tukikola tukigenderedde ogubasako gunyonyota IFRIS kyeriko yes eri effective nti ekola nnyo okulaba nti teri kafuluma omusolo gwa Uganda mu M7 yaguteekateeka mu nkola ati tibwogusasula nga bwe guli oba olika era kyova olaba gwayagala asigale mu kibuga agumusonyiwa naye gwe n'ogusasula nga bwe guli ne bagukubalira bwoti oba olika tweyanze ege ndidi nakosamba nakongasa naita nsonda ndo ebyomusolo katubireke kumanya ebyanfuzi ono wabyanfuzi yasini wa andi ba mobilize kasafuni mu M7 obululu bubiri kulwa luzibye secretary general agambe nze mobilization goyina kibiina kyoteekateekera ekimuwa kisuula n'eri edakika 18 zakata kusaba 2 ampuliza waliwo ensonga tugimaze yava tumujiwulidde egezi mukatonera muka IFRIS naye tuwadde ku VAT guno omusolo gwalinya basi wekuteeka kusasula teri aguganye ne mbadde mbuuza kiki kitegeeza eri bantu ba bulijjo eyo nvuddeyo olwaleero ampuliriza minisita ebyensimbi atali Matia Kasajja yani ono mulala sibamala atali Matia Kasajja wamukulu Lugolobi Musasizi alese ambuliza gye bayita ennongosereza ennyongereza nga baagalayo buwumbi bumeka mbikula zaawo buwumbi 288 mu miliyoni 624 288 billion mu miliyoni 624 mubanga kirino ebule emyezi 2 financial yeggwe omwagwe ebyensimbi gugwe ne minisita w'ebyensimbi Musasizi alese omukakiiko ka budget nga akasaba tongere ku sente zino biliyoni 2.8 atanyonyole ine ebintu byataddewo simanya bagala gula shares mwekopu walubanga kyebagala okugula mubagala kuzimba kisaawe kyehoyima bagala simanya kusasula munnaamu kakati nze ekyange ekibuzo okuŋŋaanya omusaayi honorable minister awadde ensonga naye bulijjo enteekateeka ebeera etya honorable Semala musooka mu kakiiko musooka mu parliament ya wakati wali nesindika mu kakiiko lwaki honorable Musasizi zeno mu kakiiko kano n'atayita mu parliament nga bulijjo bwekibeera ekyo kansooka eggwe abantu babene bayige okusookera ddala parliament eri mu recess so abadde alina okulinda ensonga eyo ejje muki mu parliament ya wakati then parliament ya wakati egisindike mu budget committee
bwekirina okuba bwekyandibadde naye palamenti eno ekyasinza okwewuunyisa wiiki eri gye twakubye emabega yayisiza ssente za looni nga teziyise mu kakiiko ka looni tekibangawo Committee for National Economy looni tiyajabyeko mukulu musaasizi yakireeta n'agikuba mu palamenti n'agamba tugitwale tugyetaaga mangu sente zino tuzeetaaga era zigende mu maaso ne tuyomba bannange kiri kitya banaye kiri bwe kiti banaye kiri kitya ne bagamba kasa zandigenze mu kakiiko ne ffenna tuli wano nga palamenti yekolemu akakiiko kino tukiyise nekiyita nenjagala nkubulira ebigambo bino mukulu Medi omanyi abantu baffe batambule n'okumanya ate batambule nga bamanyi gye tulaga omanyi nze one thing ekintu kimu kye nalaba ku opposition kyetayina Medi onansonyiwa okuzaayo emabega mu nsiko tosobola kubanga olina strategy ey'okugenda muki ogenda ku street oyo kyekipiira oddeyo weebake olwo ofune ki omukwokya ebipiira yo plan mu mutwe gwo plan yo kugenda kwokya kipiira oddeyo weebake olwo kikole ki ekipiira kyokyeza ono gwe tuyina kyetuliko kiri nti bw'ojja noyo kyekipiira bw'ojja n'owoggana nga nkusiriikirira bw'otandika okukunga abantu nga ndeeta tiya gas bw'olyokya ebipiira nga ndeeta amagye bw'okusalawo okomaawo nga nange ensirika bw'oadvansinga n'okola ekintu ekira tuyagala kukuba abasirikale nga njiwa emundu nga njiwa tanka bw'ogamba nti ogenda mu nsiko nga nzijjayo neki n'helicopter waggulu oba n'ennyonyi ennwanyi. Now this is a government gy'oyagala okujja ku bukulembeze bwetyo bwekola ebintu byayo. It is a military system. Jokomo okugendamu Jokomo ku advansinga nga naye advansinga yo advansinga nga ye advansinga gwe ng'ogenda ng'oyokya ekipiira ng'oddayo eka. We should have a strategy eri concrete esaasa eggwanga lino. Tuve mu by'okusaaga. Njagala nkubule mukulu Medi. Twali wano mu budget kyeki bannayuganda njagala mbabuulire. Fe budget esooka okuleetebwa mu parliament mu Gw'ekkumi. Kati eno budget gye tugenda okusoma baagireeta mu Gw'ekkumi omwaka ogukoze eki oguwedde nga bagiyita budget framework paper. Era ne tuji bajjane actually that is the time when budgeting starts. Ochegedde districts ne bazibuuza mwagala ki omwaka gw'ebyensimbi ogujja buli kimu December nga tugenda tunabagenda mu Christmas ne bagituwa budget framework paper. Ne tugiyisaamu January nga twakakola ki twakayingira January ne February. Tuba twakagiyisaamu bwe tuti ne batugamba nti kati bino bye tutereezezaamu tugibaddiza nga government juka government yejireeta Ministry of Finance tugibaddiza mugende muterezeemu kino na kino ne tugibaddiza ne bagikomyawo omugwa okusatu nga guggwako ne tugiyitamu omulundi ogwokubiri luli ebadde budget framework paper kati tugiyita Ministerial Police Statement yemu mweje muyita budget ne tugiyitamu era netubaga government ne tugamba waliwo wano twali tulowooza tunaafuna sente tetujja zifuna naye wano zigenda kujja n'olwensonga eyo mwongeremu wano na wano ne twongeramu ne tutereeza ne bagikomyawo nga appropriation bill gye bagenda okusoma ndoozi enkya okyegedde gye bayita appropriation bill kyeki ye budget gye bagenda okusoma naye enkya yo parliament gyegenda okuyisa lwaki egiyisanga bill eriyisanga tteeka oli ku Manduso nkwebaza nnyo kuba nti kwoli otambula n'okumanya ensonga zibadde nyingi ensonga ezo zibadde kumwerero nnyo butereevu mulabe ensi gyeraga kitegeeza ku radio y'abeene URA obubaka eri abo b'omusolo baadde bangamba babuuzi URA obubaka eri abo b'omusolo ebisa mu lulimi Lungereza lwokka ngamba badde tuwere ekyokuddamu ddamu nti URA obubaka omusolo tebisa mu Lungereza lwokka nedda mukaweefube okutuuka kuli muntu omu w'omusolo URA evvuunula obubaka nebuteeka mu nnimi ziri 13 ng'ogasse n'Olungereza ebiwandiiko ebyevvuunule weebiri mu nnimi nga Arul, Lusoga, Luganda, Lumasaba,
Lunyankole, Luchiga, Lunyolo, Rutolo, Acholi, Ateso, Lango, Swahili, Kalamojong, Lukonjo na Lugubala. Essuubi weriri okwongera okukyusa mu nnimi endala. URA erina obubaka obuvunule okuyita mu butambi, obulango wa leediyo n'ebirangirira byonna ssaako empapula z'amawulire. Erina n'ekibanja kyayo omutimbagano n'embendera nnyingi. Obubaka eri mu omusolo URA tebuyisa mu Luzungu Olungereza lukka ne mu nnimi endala 13 era ekyalina n'omukisa omulala okukyusa ennimi endala yonna gy'oli. Kubaza okwantu kyali ku mukutu guno naye nga nkutegeeza butegeeza nti gwe gy'oli oli mulunzi, oli mulimi, embeera y'obudde embi, omuli ekyeya, enkuba ennyingi bikutawaanya. Bino nga biyinza okwonoona ebirime byo wamu n'okutta ensolo zo. Okawola ssente n'ozijja mu bbanga n'oziteeka mu bulimi tegwandibadde musango naye ate okufiirayo bwe buzibu. Ebizibu byonna nebirala bingi ebisobola okugwako gwe omulimi, gwe omulunzi oba omulimi. Kati bannaffe aba Insurance Training College balina obubaka bagambye nti gwa embeera eno gyewale nga ofunye kye bayise agricultural insurance. Gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi mulina okufuna insurance eno ejjo bayamba nga mufunye obuzibu bwonna. Tuukirira insurance yonna mu bwangu ekuli okumpi weebuuze ku nkola eno ya agricultural insurance osobola okukola n'okusalawo okutuufu. Obubaka buno bagambye mbusome baani aba Insurance Training College of Uganda osobole kubanga tofuna buzibu bwonna mu mbeera ya bulimi. Omwami Richmond, omwami Ziwa Omunyama, omwami Kapapaali, omwami Ruuge, omukyala Tilda Gombia, omwami Kizito Johnson, omwami Kevin Nsubuga, omukyala Pavin, bonna nga b'e London bategeeza ab'e London nti omulambo gwa mukwano gwe Pascal Sekasamba gutuuse olwaleero era nga bansabye nkutegeeze nti enkya wajja kuba omumisa omusabira omwoyo gw'omugenzi ku Christ the King essaawa 3 ez'okumakya. Oluvannyuma omulambo guno gutwalibwe maka ge Seguku Pascal gy'abadde awangaalira. Olwo nno ebirala byonna olwokutaano ojja kuba omulambo guno ojja kutwalibwa Emmanja village ekiwangala Lwengo. Olwokuziika bwe bajja Manja si wazibu nnyo wakufuna ku luguudo lw'embalo kyamera kutuuka ekyabakuza bukyamera ku Ddene n'ogenda mukono gwa kkono n'ogenda oyita mu Kitooga awo ng'ovudde Masaka olwo n'ogenda ekiwangala. Kiwangala bw'otuuka ojja kutuuka gy'oyita ekyanukuzi Ngereko Manja lujja bagambye ajja okuziika mukwano gwaffe Pascal Sekasamba okutegeeza nti okumanya ebisingawo osobola okukubira Tilda Gombia ku 0772 naye nga ekikulu kya byonna kusaba kuwankya omubiri gutuuse omulambo gutuuse olwaleero kisaba Entebbe. Bannaffe aba Executive Funeral Service balina gye gusuze kati enkya ssaawa 3 ez'okumakya. Abakulu bansabye Richmond Ziwa Kapapaali Ruuge bansabye mujje tusabire munnaffe oyo Pascal Sekasamba twakumye mubi ayibeene. Eddakiika ziri 3 zakati ku 2 tuli ku mbeera edalina omuzindalo yabadde yingine Sebamala embalirira lumaliza ensonga eyita mu parliament emirundi 3 esooka ne bagireetanga budget framework paper nga tugenda mu Christmas ne tugitereezaamu ne bagikomyawo nga ministerial policy statement mu Gwokusatu ne tugitunulamu ne tugiyisaamu ne bagireeta mu kaseera akasembayo kati nga gye buli mutendera kwetuuka ekyusa erinnya ekyusa erinnya kubanga tuba tulina bye tukyusizaamu ne bye twongeramu era tuba tugirongoosezza kati nejja neefuuka appropriation bill. Olunaku lw'embaga lwe luluwa zembera nnyo mu mbaga kati olunaku lw'embaga luluwa kati lwe lwenkya. Bill kitegeeza ki nti ffe nga parliament tuba tumaze okukola budget efuuse etteeka bill kati neegende wa president n'agiteekako omukono okitegedde bigende mu maaso n'ateekako omukono neefuuka appropriation act n'asayininga
Nagamba nti eno efuusa Appropriation Act era neyeesa omwami wa Matiya Kasaija nga budget oba yenna mukulu Matiya Kasaija gwabalonze oba mukulu Musaasizo Balugoloobi n'agisoma nti eno ye budget eno wabweru mwe gye muyita budget bwe baleeta ekigambo supplementary kitegeeza nti nga bwe tukwata etteeka erimalibwa okukolebwa nti liteeka balikoze tewaliwo okuwogana oba tewaliwo okukwata mwana kitegeeza nti singa ekintu ekyo kibaawo oba omenye etteeka si bwe kiri okyega kyendegeeza singa ekintu kyonna kibaawo oba okoze omenye etteeka n'olwensonga eyo singa ojja okutaataaganya bajeti eyo ng'olwaleero bwe kiri paalamenti yokka yekkirizibwa okukwata ku tteeka eryo ne bw'oba okyusaamu nnyukuta eki Honorable Sebamala akakiiko ka budget committee kali wansi wa parliament kasobola okwetengerera nedda kakola kikakoze leero kakola ekyo parliament eyawamu kyekalagidde okukola oba kyekayina mu mateeka kino kikoleddwa now ekikoleddwa olwaleero kwe kuba nti mukulu Musaza ajja kujja bolinge gundi amendment supplementary budget yeyo Musaza na wagambira nti parliament eri mu luwummula tayinza kwekwasa ekyo Honorable Minister linde bagiyite parliament eri mu luwummula ikirizibwa okuyitibwa speaker agiyita badde nkugamba nti etteeka bw'ojja oyanja mu budget n'ogamba nti njagala tukyuse lino etteeka tukyuse akawaayiro kano kafuuke bwe kati ne baweereza mu komiti yo negamba nekeneenya neyita n'abo bekikwatako mu businga etteeka eryo liba likyusiddwa kyekitegeeza neemala neddayo wiiki 2 emabega oba 3 emabega nakugamba nti twali tuli mu budget committee mukulu Musaasizi najja n'atugamba nti yakozesa obuwumbi 4,000 nga tagambye paalamenti era nga tetukimanyiiko ekintu ekyo saalabako bannayuganda we beekalakaasa wadde okulinnya kugundi nti 4,000 ani yazikuwadde lwaki wamenya etteeka yatugamba nazikozeseza for statutory obligations lwaki yagala abantu beekalakaase kubanga kikyamu bamenya oli amenya etteeka yakwata obuwumbi 10,000 paalamenti bwetamanyi bannayuganda bwe batamanyi n'agenda abukozesa nga tatugambye mwabagamba nkujira nti abantu baffe we batategeera ngeri nsi eno gyeri mu kutambula nangeri misolo gyabwe gye ziri mu kubaggyibwako na kukozesebwa kitegeeza nti bingi bigenda mu maaso era bingi bigenda mu maaso ne babasiba bumbula ne babeera mu bwavu nga ddala bakimanyi nga tebakimanyi nti actually omubisi oli ow'enkoko n'owakalabirwamu n'ow'emmwanyi omubbi ali eno tutambula naye kyekiddako mu ggwanga lyaffe Uganda tetukoma ku kwokya bipiira nga tulina ababaka tetukoma ku kwokya bipiira tukole ki bwe tugenda okubanja gavumenti nga tulina kyetugyetaaza tujje nga tulina pulaani entuufu ey'okwaŋŋanga buli ekijja mu maaso gaffe kyekijja okutaasa eggwanga lino alina kyeyongerako oba kukiikiridde byonna byogedde kankigattewo kubanga twatwagala eddoboozi lyaffe nga ddala nga lya muzinzi njagala okumwebaza muganda nga atukiikirira eri era omanyi guno gubadde mulundi gwa 3 mu guno omwaka gavumenti ng'esaba ennyongereza tusigaze emyezi 2 kusigala emyezi ki 2 olwo ennyongereza yagiranoza gwalinga mu gwa 9 awo nga budget bwe bakamala okujja nti ngaye mwami 7 ezimazeewo nyina muto wange talina nva zimumala bwe lwali emmere nyongera kunva agamba mukyala we kutanya ku maama banyongere kunva maleyo emmere yange banyongere kuki yese kakati budget baali bakamala okugiyisa mwayemusebe naga banyongere kuki banyongere kunva mu Desemba awo muze bamwongera mwalimu billioni ezaali sukka 4 ezagenda mu State House ziyatuma classified mu makage mwe tulabiri abantu 2 billioni 4 nagezo temumbuuza Michael Zwitegera tombuuza nezikola ki liteeka nti zimpe tombuuza classified ki mu maka kugula ndaweya kubanda andaweya buli muzi atagula nga buli mumba mulaba maka gasigagwa nti
zize bilioni ebina asimanyi birala kakati guno mulundi gwoko nzibende bikino kunza gwakusatu niye batugambye ebitalinda ngenza okubyetaga nti baagala kugula migabo mu ekopo guno omudumu ugamafuta nti tegulinda basooke batuwe bilioni baziise mmeka 13 mu bbiri ne bagamba mbu ekitalinda okuzimba ekisaawe kyehoima ekyo tekirinda ne bajja ne bagamba mbu ekitalinda ndowooza okusasula obwa memba mu naamu na memba ekyo tekirinda tekisaa kulinda myezi ki ebiri anti president ye president wa naamu mbu ekitalinda ekirala nokyali kinabyemu ekibadde ekikulu kyoyinza okugamba ekyomusaayi kyoyinza okugamba ekyo tekikola ki kyoyinza okugamba ekikutte ku munauganda kyoka n'ebiri ebirala ng'obirabira ddala omaye sebamala atera okujja n'akubuulira wano obukodyo bw'abasajja abo buli bintu byolaba ebiriko ssente ezo ziriwa ddiru zaakyo ate etteeka lya ssente za gavumenti singa zituuka nga financial eweddeko zidda kati waliwo ssente zoolaba zino nga ne process bwomala okuziyisa okujja nga bage enkola yaabwe nga babeera bazikozesa dda naye nga bayinza buyinzi stamp zagambye za bilioni ki 14 ojjukira mu mwaka gwa 2011 tugenda okujja palamenti egenda okutuuka ne bane mwade muli awo omukulu twamugulidde ennyonyi nga tetubasabye ki lukusa era ne baddamu ne bagula ennyonyi zaali nnwanyi zaali 7 galaze okusa kakati ekintu ekiri mu Uganda ekisinza okufa waliwo gye batunda ennyonyi ye budgeting olwaleero nga gojja n'oyisawo 4 nojja oyisawo ez'amagoola 5 noyisawo ezalubowa 8 noyitawo ezatyaka 7 noyitawo meka kati ffe babi kati olwaleero ffe tujjako bannayuganda sente zaabwe mwe babi ate ffe obubi buluwa temukuba nduulu so Medi ffe twogera wali kukuba enduulu ffe tukoma kufulo mwene muddeyo ne mwebaka so Medi nga maliriza sebo tugenda mubulango waliwo okulinga okujooga bannayuganda okubayisaamu olugaayo embeera weetuuse nze ekirabye tetukyetaaga kumpi na budget Mwai Museveni kati kyayagala sente zonna bazikuŋŋaanye abeere nazo wali eri bw'ayagala bwazikozesa gwayagala gwazikola ki gwaziwaako nga bwolaba olwaleero tekyali akuŋŋaanya musolo kaibere gombulula zonna sente bazikuŋŋaanya ne bazimuwa kakati yasalawo ani gwawa tugenda mwaka tugenda kumala mwaka wakusatu nga tulina Governor Bank of Uganda nakyo kirina kyekitegeeza ojja kubaako ebintu by'oyitwala mu kooti bagambe wano Bank of Uganda yateeka sente yayitaliiwe ekitegeeza sente ezo ezibuze tengabola kyebakozesa kati waliwo gunda IGG singa oloopa omuntu okubba sente za gavumenti ne bagamba IGG anoonyereza nga substantial ID taliiwo substantive ali mu ntebe munnago musawo ngufa bwatyo muhwezi bwe yawona n'abala bafaanana bwe bati so kino ekintu abayivu ababbi abayivu ab'ekkalaamu yembeera gye lekuba Uganda gye beetaaga okusituka okugamba nti neggwanga lyawo nzenjagala okubabuulira baganda baffe busigaddeyo bubwo naye mu ddakiika emu njagala okubuulira abantu baffe nti recently we twali twakava mu gundi bagitaani nga twakava mu covid bwe tuti gavumenti eno ekozesa obuwumbi 14 tutuuse wali twagadde okubunoonyerezaako bannaffe bennyini abamu abali mu opposition be bagenda wali mu maaso mu parliament ne bagamba nti ebyayita tubifuula ebyayita tugende n'ebigenda mu maaso tetukola postmortem okyegedde Medi ku ssente egambibwa okuba nti budget ebadde ekukusiddwa mu Uganda wano ne mu nsi yonna oba owasizza kawundo kakubye eddinisa oba ogenze n'ofuna official marriage mwenna muzaala abaki mwenna muzaala abaana omuntu ali mu ddwaliro eyo wansi ali emitiyana ali Masaka tagenda kumanya process na protocol eno bano mwe bayita okubayisiza ki
okubayisiza ssente nti kobayenga ogenze mu muzikiti ne bakuwoowa oba sigenze mu muzikiti Kibuli nafuna omuntu wange mwenna muzaala kati ali wansi mu ddwaliro ye talina byamanyi bino ebya budget eyitawa nawa afe ekintu ekyo ayagala musaayi bwe gubanga gwe gutakola ki ensibambi yedibya mutere ayinza oba minisita teyasibye bulungi kufuna backup y'abaki y'Abannayuganda naye ensonga zonna ezikoneddwako nti ze zigenda okukolebwako ku ebyo ebisabibwa singa ddala zibanga tezigudde mu ngalo z'abanyakuzi nga zimaze ovaayo kuba abantu babeerawo amalindizi nkikakasa nti zonna tuzikola ki tuzeetaaga kuba omusaayi gwetaagibwa ekyokusasula mu ikopu kikwatira ddala ku Munnayuganda asembayo nti amafuta ebbeeyi yonna kwe tukyali paka okutuuka ng'eyo tukoze eki nga tutererezeza bye bikyalwanira bwe batusookayo medi bwe batusookayo ensendera bwe zitusookayo zisobola okugula ekinene ate ne zibanga ezisuubudde kitegeeza tuyina kugira ku pesi yeemu nabo bwe kaba nti kano ke kadde akofuna share tugifune kati baleme tuguza shares nga balinga abaasuubula bakole ki batuguze ekinene tusobole okuba nti n'omwo tukola ki n'omwe tuli bw'ogenda n'otunulira issue ya NAM akayiji okimanye eggwanga lyaffe tubadde tukaaba misolo wano kwe tuwangalira eggwanga lyaffe kwe tuwangalira ku buyambi gana amawanga president olw'okuba nti lero ye president wa NAM ng'oganyo tonnaba kutereeza bwa mmemba bwo tonnabasasula membership bulungi enkolagana yamwe then eriwo oyina okutereeza enkolagana okulaba nti buli lwoddayo bannange siina buyambi ne bukola ki ne bujja sisuubira nti kizze mutima mubi bino ebya protocol ze bayitamu nti kiyita wano ne wano emirundi emeka gye kiyise ewalala leero lwe lusoose ekyo nekifuula ekituufu kisobola okuba nti si kituufu lwa nsonga kifuula ekituufu medirekankubu oli kumanduso academic registrar wa Kampala University Original ategeeza abayizi abamaliza sini ey'okuna y'omukaaga ssaako nammwe abagala upgrading tukuwandiisa kwa August intake 2024 kwatandika mu masomo nga business, computer science, IT, education, mass communication, film making, international relations, higher education certificate, industrial art and design, n'amala mangi ku day, weekend and in-service program. Mujje kutabirira Kampala University Kulu erisangibwa ku lubalama lw'ennyanja eggaba oba ku matabi gaffe ag'enjawulo nga Masaka, Jinja, Luweero, Mutundwe oba ku town office yaffe ku Cooper Complex mwewandise. Short courses zonna weeziri zitandise walina short courses entonoke ennyimpi. Kampala University Original bali ku simu 0706 48 43 89 oba 0773 1983 41 oba WhatsApp 0706 48 43 WhatsApp 0706 48 43 WhatsApp ya Kampala University Original bakugu jangu mna bali ku lubalama lw'ennyanja wano ojja basanga ate era Kampala University Original the Capitals Chartered University akabakagala nnyo Capitals Chartered University. Stanbic Bank kikube bagana kati kikino sasula school fees mu ngeri nnyangu ng'osa Stanbic Bank ebifudde byangu nnyo ng'okozesa FlexPay oba Visa card yawe eya Stanbic Bank. So genda ku agent bank osokoza agent banking oba kuta byonna yingira mu ndo sasula school fees mu ngeri teri yakalubizibwa osobola kunyinga star 29M Stanbic Bank ejja kuba kyonna ekimaze. Davis and Shatcliffe ebisale by'amasannyalaze bikumenya kabire byawaka kolero oba kitongole de leaf okuva mu Davis and Shatcliffe bayina generator ne solar ey'omutindo ebiyamba
ku mbeera eyo waggulu gye nkusomedde. Sola za Dayleaf za miwendo egisoboka. Tulina solar panel, security lights, inverter, battery, water heaters, water pumps, irrigation systems n'ebigenderako byonna. Jina za Dayleaf. Company bagita Davis and Shatleaf. Kati batunda Dayleaf ye generator zikoza petrol oba diesel. Bakutegeeza nti genda matabi gabe gono ojja bisangayo. Aba Davis and Shatleaf basangibwa ku GR Complex Ginger Road. Baina matabi nakasero ku Seroma Shoppers Stop bagita Seroma Shoppers Stop Plaza. Sauri yako na Bugabo Business Center Ginger Road branch okulinana Nema Mukono ku luguudo olugenda ku ofisi za Lands Ginger City ku Clive Road Mbalala ku Balia Mall n'amaduka ga hardware go namugwa kwetolegwa n'ekiku kyabe nakwere ku simu 0323 kakaga 0323 kwetolegwa nga lyonna. Dayleaf, dependable quality affordable products. Balangu badde bingi bwe bitya bakulu ampuliriza. Kanfune kwa amasibu katono nnyo. Takusima wanga 23. Lubachi oya. Abakulu abali mu studio yabo. Naddala mukama wange mu DP, kwempetanga mukama wange president general wa DP, Mami Sebamala. Ninkwebaza era Bukoto Central yafuna eddoboozi. Mami Sebamala kituufu paramenti kino kyekola kyokuyisa emisolo eginyigiriza abantu. Mmwe lwakuba ate munemwe Basebamala muli batono abagaana ba David Kyamuzi Kalwanga Busujju bakawalya Bubeka muli batono. Chobola ekintu kitambuyise paba kanga President Museveni abasitamu ettoko bali abasinga obungi kabashisiza mu emisolo ngiyitawo. Mami Sebamala kwa emirundi mingi nga bikarakasa kubina ebyasimanyi tutongeze budget tumeto supplementary neera buza bikoze biyiseewo nga maliriza. Mami Sebamala njatukanye bulungi nti amazima omuchina n'azimba ekkolero kale azimba ekkolero katugeze alizimbye Arua lwaki wanengenda mu Arua nanguza ebintu amalo binguza kubeera nayo kusobola ate musanga ate Bukoto Central ate naye aliyo naye atembeya ate byanguziza mu Arua ate nga omuchina wano yegala nga teyagala iyo musolo Sebamala abantu gobakwase mundu kifuba bukola ki tumalira sama tuyanza hello bale kueleza bakama banga abo balamusiza naddala w'ekitiibwa Sebamala mwe bale kulwanira bana Uganda naye nze ngambe ekintu kimu nze mudirika ati ndi coach ababaka emisolo mugiraba mugiyisa giyita baliriddawa amakubo mabi n'olwekyo abamu mubenga owekitiibwa Sebamala wakanya ebyokunyigiriza abantu tuli bubi nnyo bannayuganda muve tujjeko gavumenti ene etunyigiriza bweti nze munizika nzikati toyanza simu tabadde kkiriye bulungi. Hallo ladies leko sebuli bulabasiza muganda wange webale kuwuliza ssebo amanya nze Patrick walayi vudi walayi nze ndi promotion ssebo abamukulu abo mbalamusiza n'ensokola za Mami Sebamala mukama kuwa omukisa okulwanagana naye singa tufuna mwenga 10 temanye gwanga lijaterera n'oleba mu parliament nomeramu omuyerero gw'ababaka abamabira okutumagira kitwale kulya bwalawe togamba babaka timuyeye nedda ssebo tavuma bantu ssebo ebo nze bugembe kitayito ako Kalwanga Gomba galawo akati sebuliba bannayuganda tutandise okwebuuza nti okuva President Museveni yalangirwa nga President wa now ebintu bitandise okutabuka mu Uganda naddala ku by'emisolo kati tulabira ddala nti eggwanga lyaffe kimu ku birira bisa abamu ku bakyerupa abajja kuno okwetaba mu lukiiko olwali Munyonyolo okulabisa eggwanga lino nga eritamanyi bulungi bye likola balaba nga okubya kungi ekyokubiri balaba nga bannansi balaajana nti bainvesita batumazeeko eddembe mu ggwanga gavumenti yeetaaga okwetegereza obulungi
ba investor butya bwe baleeta mu ggwanga lyaffe sabuli bakitukola bino okuwulira nga bagamba investor bamujje bunaayira ayagala gavumenti emuwe ssente abeeko ne byakola wano ddala yabeera investor wa kikaaki asaana okufuna ndidigalawo waliwo chairman angambye wano weekabule n'angamba nti wamaffe twagala musaayi tetwagala kumanya gye zikoze eki gye ziyise chairman Walugembe angaye nti bo beetaaga musaayi tebagala system gye ziyise no medi gavumenti ya Uganda ekola bingi wansi ne bigenda nga bitwalibwa bannamunigina bano basebamala bw'atuuka nga tutaddeyo omusaayi ng'agamba bannange ab'ekyanna mukaaka nkoze eki nguleese ne biba nti yo gavumenti terina kyekola ki yo gavumenti terina kyekola kati bwe ziba nga zisabibwa basebamala basobole okuzeetuuma njagala bagume ekintu kimu zituuke zikole balondoole ennondoola ereme kubbibwa ereme ggwa mu mikono mibi kataleke kasebamala nze sebamala nga neetuuma ekintu kya gavumenti n'enguudo ozeetuuma ne gureedo ozirinnya ndabidde baminisita be abalya zigureeda